Ebitambula bibadde mu nsonga ezo owa president wakimayo ki oli wa people power. Lwaki wagenda ewa president ng'oli wa people power? Ebibuuzo bibadde bingi. Yeah. Ekyo kibuuzo nsobola kiddamu. Ekyo kisooka okiddemu. Nze mpagira people power. Ne siri munnabyabufuzi. People power kyansanyusa. People power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Kirowoozeeko. Tekitegeeza mbu ate nze ndi wa DP ndi wa FDC ndi wa NRM. Nekitegeeza people power our power. Amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Bw'ogaana okukkiririza mu kigambo ekyo basikutegedde. Oba toyina maanyi naawe. Basikutegedde. That simple as that. I really like the word. Sigenda kwefuula nti nze mbuuza akaseera kammwe mwabali wano. Kubanga mwe muyina ebibuuzo ebingi, mwe mbeera n'abantu gye mutambulira abalina ebibuuzo, kati mwe muyitamu mmwe okutuuka ewa Musuuza. Kati njagala kufunayo ebibuuzo, njagala ebibuuzo 3 byokka. Kantandike n'omukyala. Ladies first, bagamba ladies first. Tujja kukozesa kano. Ladies first. Jebaleko amanya gange nze Mary Nambwayo nga nkola ne Bukedde TV ne Bukedde Olupapula. Ekibuuzo kyange kigamba nti wali weelayirira obutaddamu kuyimba. Twakulaba mu gavana ng'oyimba. Ate ne Lugazi bakutimbye ogenda kuyimba. Ekintu ekyo okyogerako. Neyanziza ekibuuzo kye kirungi nnyo. Naye nze ndowooza olunaku lwe nayimirira ku TV ne ngamba nti Seeka musonyiye, kiba kitegeeza nti nja kuyimba mu actual sense. Kasita ngamba nti Seeka musonyiye nenkozesa n'ekigambo nti mulilla musonyiye, awo kiba kitegeeza seetaaga kumumiitinga, seetaaga kumunoonya, naye musonyiye. Namusonyiwa kiba kitegeeza nti okuyimba nja kuddamu. Kuba ensonga lwaki nali nkimenyeewo nga ngamba nti waba tasobola kuvayo n'agamba sole. By the way, ku bibuuzo bye nnyina byebyo byebimu nagambanga nti omuntu yagamba nayogera naye ku ssimu ku video nga mulaba ndaba nemuga nyina ebizibu nange abijja terera tofaayo. Ate ne bamubuuza bannamawulire n'agamba mubuuze eki, bali baana ba Busiraamu. Nali musuubiramu statement egamba nti Eddy gy'ogenze tokusabira, naawe gy'ogenze tokusabira. Teyakyogera, yagamba wakoze decision ennungi, wali weekwata ku kisogasoga agenda awase nnyina. Ne ngamba ayi bigambo bino nga bikyuka nnyo. Ate ne mugamba nti nze saagala bingi, nalumiddwa wanvumya amagufa ga mmange yafa. Naye gamba at least sole. N'agaana okugamba nti sole omukulembeze ow'eddiini. I had so many questions. Ne manya kino ekintu si kitono. It's not small at all. Kubanga omukulembeze w'eddiini atambulira mu kifaananyi kirungi. Tasobola butagamba sole. Bw'aba teyasobola kugamba sole, there is something behind it. Tuleme kubeera abaana bato. Ekyo nkibalekedde. Naye ng'okuyimba nja kuyimba kuba abawagizi bange tebakolangako musango erinze. Banjagala nnyo. Tisobola bahatinga lwa muntu omu. I'm a very good entertainer and right now I'm the best entertainer 2019 in Africa. Alaikum wa rahmatullah. Amanya n'eddoboozi bampita Kasibante Fahad. Nkola ne Nice Radio. Ate n'olupapula baluyita The Sunrise. Eddy Kenzo wagamba waliwo abaagala okukutta, ate ne tukulaba ng'olina omukulembeze wagamba gavumenti yagala kutta. Mbuuza abaagala okukutta oba gavumenti okwagala okukutta kyavuddewo, wakyogeddeko n'omukulembeze? Tufune omulala Mahadi webale nnyo. Tufune omulala Yesebo. Balaye mujebaleko amanya gange bampita Dias Walugeme kola ne Radio 4. Eddy Kenzo, ekibuzo kyange kisooka ngenda kubuuza kimu. Ku bifo ebisatu osulawa. Oli Seguku, osulaku wano ku studio oba Bonga? Okay. Yesebo buuza. Nze Mayanja Geoffrey nkola ne Mon TV ne Radio Sapiensia. Eddy Kenzo nzize nkola bintu akera ng'ogamba nti oba oli obebe kulu buli wagenda omukulembeze w'eggwanga tayogera bibaluma. Nebimu ku byo bwe yogerangako yo copyright okubanga
eteekebwa mu nkola wano mu Uganda abayimbi ne baba nga bafuna mu music waabwe naye okusinziira ku byeyogedde kwebyo ebimu ebyakutala omukulembeze w'eggwanga tyogedde ku kya copyright ate nga oba oliawo yalibadde ensonga enkulu yalibadde ku mwanjo erimu abayimbi webale nnyo kasookaddemu ebyo tandika n'ekyakasiba nti Muhammad Nice Radio agambye nti nno abaagala okutta wakitereezezza ezibadde nsobola kuddamu ekyo sigambangako nti gavumenti eyagala kunzita no nedda naye okusinziira bwe mbadde nzijangata statements eziŋŋambibwa abantu ab'enjawulo nfunye statements nnyingi nnyo nga baŋŋamba okuntuusaako obulabe nabayita Bamafia nakozesa ekigambo Mafia kuba nze nakulula ndaba movie nga Bamafia be batta abantu abatalina musango nagamba Bamafia naye nammwe abali eyo bwe muba mutandise okutunuulira ensonga zino abantu abakyusa zi statement abantu abagwira beti abantu abakola bati bwe muba muliewo nga mulaba social media oli naavayo n'akugamba nti genda owase nnyoko oli naavayo n'agamba yalyose n'amuvuma in fact onkoze bulungi okubuuza ekibuuzo kino nsaba ntwala akakisa kano nsabe gavumenti publicly nti gavumenti bw'oba omanyi nti nno ndi asset mu ggwanga lino nga nze omu ku bantu bannayuganda abalina ttoffaali lye batadde ku ggwanga lyabwe badde nsaba mpeebwe security nsaba obabeerayo abakulu ba gavumenti abalaba nsaba security enkuume kubanga na wano we nagenza okulaba muzeeyi era waliwo statement ezafulumye nga zigamba nti Kenzo bw'atuvaamu tugenda kumutta naye nze siri politician sikeerangako ku makya nenangerera nti ebirongo tesatene political party nze mpagira Bobi Wine kubanga muganda wange ye musajja eyampa omukisa okufuuka kyendi nyina ensonga lwaki mmuwagira okitegeera simuwagira lwakuba mbu is a politician. I support my brother on a brotherhood basis. Okitegeera I'm not a politician nkiddamu I'm not a politician I'm not a politician. Abayini ali mu bantuukirira mbakubire campaign n'enkigaana wadde baali bampa ssente mmeka. Abantu abagamba mbu nnalidde enguzi nze sikiwantu bwe bakutuma abaavondeeta. Bwe bakutuma abaavondeeta. Ebbanga lyenkoledde since 2014 when nafuna breakthrough sente zenkolera muzimanyi passion. Mulowooza nnyinza ozirya n'ezimalawo. Saagala munjogeze byamakwogera byennyina. Naye sikiwa nti enguzi y'omukulembeze erina kyeyinza okunkola. Mukama yampa omukisa ne nfuna obuwagizi mu bantu ne bangaggawaza asole. Kale sinagaggawaza I'm not rich yet but I'm not siri mu mbeera mbi. Owokubiri abadde agamba ki? Ambuuza gye nsula sijja kukubuulira kubanga bye bizibu bye ndimu. Era nsaba gavumenti empa obukuumi ku mbeera eyo. Nsaba obukuumi nno obw'amaanyi nga ne public yonna ekimanyi abawagizi bange nsaba munsabire ku bukuumi eri gavumenti. I'm not safe. Mayanja muno ogambye ku kya copyright. Copyright eno abantu ffenna tugitegeera lwaffe. Naye nze nyina engeri gye ntegeeramu copyright ng'omuntu Eddy Kenzo. Ekintu ekitunyiga si copyright. Kubanga copyright already erimu active ensi ne internet yafuula dda copyright active. You only need to submit your music in the right platforms. Does it make sense? You have to submit your music in the right platforms. Tulina Tunikoa, tulina Bani, tulina Bo Ochidi, tulina ba BMY, tulina Bani. Go and submit your music to the right platforms. Your music will be claimed and you will earn money. Naye bwe tudda mu kintu kye bayita promotional rights. Mulimu kye bayita promotional rights. Nti abantu abamu naddala abape computer abamu they have to but DJ music ono balina omuspreading. But on local basis waliwo abantu be bayita bano bawasula bali babayita bani? UPRS kigikakatako okusololeza abantu ssente zaabwe nebawa embalirira nebawa bweyina okuzibawa. Nfe abantu abamu tetukkiriza na UPRS
kubanga etubbidde emyaka mingi eyo gye tulina okukwatako mu ng'ensi nga Uganda neyita UPRS n'abayimbi nebatuuza ogwo musango ne guggwera awo. Waliwo ebintu nga birina kuggwera ku mutindo gwa Uganda. Bwe kidda mu copyright erimu active already. Gwe submitting a music we watuufu, music wajja kubeera claimed and you will earn money. President bwe nabadde njogera naye nadde sobola mugamba kintu ekyo kubanga copyright erimu active already. Wano mu Uganda bwe tuligamba tutandika okukola copyright nti abantu tebaddamu okukwata ennyimba zaffe oziwuliriza mu ssimu, tebaziwuliriza ku radio, tebawuliriza awa, kigenda kuwa omwana upcoming obuzibu kubanga okimaking kigenda mubeerera kizibu nnyo. Tugenda tuka ekiseera tubeere nga Kenya kuba bagifull active naye badijje basinga n'abayimbi amaanyi olw'ensonga music w'abayimbi tavuga, okimaking kizibu kuba music n'omuntu ate omuteeka ku ssimu, music omuntu ate omusharinga ku WhatsApp. Mbadde nsaba music tumusubmitting mu right platforms acclaimingibwe by internet wano mu bantu atambule for promotion. Simanyi oba kyenjogera mukitegedde naye ekyo nadde sobola kigamba president olw'ensonga kyensobola ogamba president oba abantu bonna batukulira nti bayite UPRS bayite n'abayimbi tutuule tusolovinga ensonga eno kuba sente zaffe UPRS zeezibba on a local basis. Okitegeera nze saasoma nnyo simanyi bintu bingi kanjogerere ku level yange ey'omuntu w'owansi, siri professional mu bintu ebikwatagana n'amateeka n'ebirala. Naye president bwe nabadde naye namugambye nti abayimbi beetaaga obuyambi okusobola okushootinga video eziri international. Ekyo nakimulekedde era naŋŋamba agenda kutuyamba. Buyambi bwe tulinda naddi bwayinza